wabula buli stage eba n'ekyayo. Ono Evelyn yasinzidde Saudi Arabia aweereza emitwalo 5 gya Pentagon. Yeyama nnyingi naye tetwamuwandiika, yazeyama mu mutima gwe. Kati naga kasooka asindikeko 5 webale gamutuusiza. Evelyn sente zituusa ate tukyali ku TV. Zino zizoli ku bantu 10 ababuulira enjiri. Nali Denmark nenfunamu obuzibu pasa nakusindikira eddoboozi ne kugamba omuntu yali yampandikira recommendation nga ngenda yaneefuulira be bantu we yaneefuulira embassy newandikira embassy ya Denmark erimu eye Uganda naye nga ekitebe kiri Kenya we yabawandiikira nga beebuuzaako about me nemuwandiikira nga emwebuuza nti ono guwa mu recommendinga ng'ekituufu kyali nti eyandikommendinga nangamba simumanyi champisa bubi chanuma then bampa feedback ne bangamba nti recommendation yo tuba tukwana nali nsawo work permit ya myaka 4 nga maze okumala nali ngina mu mwaka gumu n'emyezi 6 myezi 18 so nali natera nga nateka submission zange bampe work permit then nga nefulidde ne bangamba bampa de naku 14 n'empulira nga binsobedde nga sikyebaka nga sikyena kyakunyonywa nenfunanga essimu nga nkuba okuva eri Denmark okukuba ne Uganda nga kosi nyingi ne nga mukama bwe wandeeta ntambudde amanga mangi wano gwe wandeeta ensi zonna ze ntambuddemu siinayo wa Luganda lwange siinayo nyange kitangani nzikiriza bukizi okuva ku lunaku olusooka nga mukama obanga kwe kwagalako leka kukolebwe siina kye ngenda kwekola sigenda kudduka mbere ku street najja wano makubo matuufu bwe mbanga ngenda kukizitinga went it's okay kanfulume nayo kumenya neziyitawo atadde submission zange pastor nakusindikira eddoboozi nga mukama pastor nsobeddwa simanyi kyakuddamu nosabire Sara nga mukama pastor namukkiriza by then nali neetaaga visa ya America nenzija wano najja nali nakava Israel nenzija wano mwana yandita simanyi oba akyasabira wano waliwo omuyaga ogwali mu 2019 nali sitigwati gunakubaawo simanyi oba yakyaliwo we nagenda twali wano lwali lwa kusatu visa za America bagamba interview was scheduling bagamba jangu ku kusatu abaddugavu then nengendayo omukazi kali kadinisa nga oteka mpapula bichi nga basinga babimanyi nenteekayo we natuukayo ne bambuuza ogenda wa bichi nembyogera omukazi nangamba ku kusatu ku Rockton jangu kimme visa yo ku Rockton yali night prayer we namalo gifuna passport nagireka waka enkuba yatukubira wano netukuba nayenza abantu bali basabanga nze nebaza webaza amazima genyini simanyi maybe wafu wali abala bali bagenze mu America nayenze mu nyumba ya nyange nze yasooka nengamba mukama ontambuza nagenda mu America ngenze Denmark ngenze mu nsinda ngenze Israel ngenze wa emugamba mukama bawe ntwengenda okwekizitinga kanzikirize nzire waka ngo babera egwe mu buli Uganda bagambe yocha ekoletya nga mukama eyo je nave wocha kanzire ye wocha zikirizo ogenda kunkubire kube ddala nenkomo wano ono Evelyn pastor nansonyi ati nyigide mukadde Evelyn ono Katonda yamuteeka erinnya lyange ku mutima nasoma naye primary we nasoma naye primary nanoonya ku Facebook nancontactinga nangamba ekituufu sizze wano ebiseera waliwo ekigambo ky'okwetega nangamba sizze wano olw'okuba njagala okwetega mu maaso go naye mukama yaŋŋambye njogereko no twogere yalina obuzibu yali ayitamu ng'omuntu famire ye biki ne twogera naye nga nange kangambe ninga musumba nate ngo ebigambo bijja joli then ndio kambe extending ajali natuke ekiseera nga mpita musumba ne mugambe ekigambo kyo musumba ekyo wabanga kwe kwagala kwa Katonda nja kitwala naye mpira sazo no kizito nnyo gyendi mpulira sikisobola mbadde nsaba mpite Steven erinnya lyange lyempuliramu emirembe nenga omanyi omuntu bombulira ebigambo emuzamu amaanyi yeerabira nagamba musumba wange olyotya musumba osibyotya ne mugamba musumba tulina omu Yesu Kristo okujjako ne musumba Bujjingo nza nsumba gwe mmanyi naye mpulira sinaba kufuka musumba Evelyn ono kantemeteme story Evelyn ngenda nga muzaamu amaanyi twasibanga nenengera okwewaayo nga twewaayo nga tusoma Bible babiri Evelyn natuuka ekisa n'agamba buli omanyi onkozeemu omulimu nali simanyi nti nsobola twakulina essa kati bwe nali mpitamu ogwo omuyaga saamugamba naguma ne nga mukama kino ngenda kiyitamu nzekka n'okujjako ne maama wange olwatuuka ekisa n'alaba nga sikyabeera nnyo online ku TikTok sikyaweereza nangamba kiki ekyatuukawo nengamba naye n'omukwano gwange kamweyabize nentuuka ekisa kyemanyi bwaba bagenda okundaba beewunya n'okwewunya diri nakumwe Uganda kubanga basinga badde tebakimanyi
babadde bambuza lwaki tukyaweereza naye nga sibagamba nsonga. Evelyn ne mutegeeza ne mugamba manye kino bwe kino bwe kiti kyatuuseewo. Kati babadde jjo juzi nangamba ngenda kusindikira ssente. Ne mugamba Evelyn, ssente zaawula abantu. Saalyagadde onneesigise na ssente zo. Ne mugamba sikyogera mutima mubi nti ssente siziina. Ssente nziina ne zenkutteko mpitirivu. Kyemaizi ogenda okumpa ziyinza obutasinga ze nali nkutteko. Naye mbadde nsaba bwe zibanga za buweereza omanye enkola zisindike. Nanneegayira enfunda nnyingi. Nga Mukama oba wosazeewo kazinkwase. Newe yansindikidde ssente zabadde mpitirivu. Ne mugamba Eve lwaki ompadde zino zonna ssente. Naye kyasinza okunsanyusa mu ssente ze yansindikidde ze zino ssente za Pentagon. Pastor ekituufu abantu batwogerera. Bangi bagamba oyo omusajja mufere. Naye nze kisinga okuŋŋumya pastor. We nali nzija wano najja ettaka lino lyagulibwa dda. Saaliwo. Naye ebiseera we najjira wali okuba akalanga akasabira abaali basonda ettaka. Naye wetubanga tuli kuzimba Pentagon saa zino nga Mukama omukisa guli ogw'abantu abasomba ettaka lino ekazi 8.5 saaliwo. Naye mugono nina okubaawo. Neera ku mutima neeyambye tubaddemu eri campaign eyakagwa ey'okubanga tuwaayo buli omuzi alina bunaku 200 meka ffenna. Twawaddeyo nali awo wansi ssente ezaayogerwa. Nga Mukama ssente ngantu naye ngamba waayi mu myezi omukaaga batusombye akawumbi akamu n'obukadde obugwamu. Zikiriza. Kati kuno wagambye tuno twewandiise. Mukama kino kankyogere. Nagambye nasoma story ya Gideon. Gideon wagenda n'omugerako nali nakamala omusoma. Gideon abasinga bagimanye. Bali banyigirizibwa ng'abaana ba Isirayiri bali e Misiri. Bali banyigirizibwa. Malayika wa Mukama namusisinka namugamba Gideon gwe w'amaanyi oli wano. Gideon namugamba naye lwaki atonkudalira bukudalizi. Inze nga muwaffe nzaasembayo obuto, nzaasembayo obunafu, ekika kyaffe kisembayo obunafu. Bino mbyogera lwasonga pastor mu family yaffe nze mulokole. Mama wange ne baganda bange nze mulokole. Nagambye Mukama wabanga Gideon yayimirawo ku lw'ekika kyabwe n'abantu be. Nange ngenda yimirawo ku lwa family yange. Nagambye ngenda kweyama tuli abantu 5. Nze mukadde wange ne baganda bange. Ngenda kweyama miliyoni 1. Nze nga mpayo mpona pa maye buli omu abamu bakyasoma tebayimanyi na bima ne mama nga empoza agenda kulaka TV yakitegeere. Buli omu were emitwalo 2. Ninde ekirowoozo maaso myaka ng'ebiri oba myaka 3 okuva kati njagala kuwasa emyaka ndaba gigenda. Njagala funa munnange. Nagambye omukazi gwe ngenda okasa simumanyi naye nzikiriza Mukama agenda kumpa oyo gwe yantondera olubirizi lwange. Nagambye ngenda kwata miliyoni endala emu. Njiweereyo nze omukyala gwe nawasa n'abaana be ndizaala. Great faith. Abantu bawaayo n'olw'abakyala be bali wasa n'abaana be balizaala tanabalaba n'emiliyoni yaabwe nayo gyeri. Ezo ziri 2. Katonda naba ayongedde okwogerako naye ku mutima nangamba bakola bw'otyo bayongera owaayo katugambe nkimanyi kigenda tunagenda tuuka mu January w'omwaka ogujja 2024 nga ssente ziwedde. Nze no pastor nalina kino ku mutima nti ina buyindi just nagamba Mukama naye kwanga wagamba oba tusooke tuleke parking tusooke tugende n'ekizimbe. Mutima nenga lwaki ale tutuulako tukkirize nti kyonna kisoboka. Nze nina kino nti bwe tunaba tutuuse mu January ng'obuwumbi kabanga tulina kwala obuwumbi nga 5 ng'obuwumbi enkaaga tubuyina tuddemu tukole marathon endala egattako parking. Nze nganze tukimanye nti ssente tuzifunye lumu kiggwe kwa kani kuma kafaananyi tumaze okuzimba Pentagon tuli kunyumirwa ate ntusaba eri bali kuzimba parking. Nze natulamu ne ngamba Monsaasire de Mukama nsaasire nawulira nga kirabika kye tusindika kikalubye nenga tusooke tumaleko ekizimbe bwe tusabira waggwe parking baligireeta oluvannyuma naye nange kati oyimusiza okukkiriza kwange. Kubanga kibanga wona agamba nti nagulira mama wange ettaka neera namugamba mama nina okuzimbira olumu omuyaga gubanga wala pastor wano ettaka kimanyi bigambo bingi bikwogererwa ovuga emmotoka bwetira bavuga ennyumba eringa omuzigo manyi emmotoka eringa omuzigo ennyumba agizimbira mukyala we lwaki tazimbawo ababba biki bali mu tenti biki nange we banjogerera naye mama mugambo manyi Mukama eyampa ssente n'enkugulira ettaka eryo nina okuzimbira mu ga Katonda gennyini nina okuzimbira ssente siziraba siziyina naye nzikiriza nina okuzimbira embeera gye tukuliddemu mpulira sijagala ku mutima gwange njagala ngende ole tukuleeta omukyala nga nina we mulaga nti wano gwe banzaala kati sisobola kubanga nakkiriza Mukama eyampa ettaka tetusobola kubanga twakkiriza Mukama pastor nga wagamba nti no wali otandika obuweereza wali osubira ekkanisa ettaka lyogenda ogula liri eka emu Katonda n'akubisa emirundi 8.5 n'ogula acres 8.5
Nzijukira gwe mennyini ogamba nti wali ogulwa akawunti ya church wali omanyi sente zigenda ogendako esinga obungi obukadde 5 ndaba sente ze tuyina kati nze nzikiriza ne ŋŋamba nti mukama mbanga nagule wansobozesa nga nali simanyi nti sobola okukwata sente nengulira nnyange ne mugulira ettaka tugenda kuzimba pasite tuba nga mukama yatuwa ettaka saaliwo nga musonda ettaka naye ojjukira mu bulungi engeri gye mwasondamu kubanga ojjukira wagamba waayo emitwalo 5 egya ddoola n'ogamba ntazaafiya wesitaleeta sente ze munsabye muzitwale naye mukama n'akusobozesa wetuba nga twafuna ettaka lino ekazi 8.5 nga kasofa kati ku biliyoni 10 tuyinako 5 wetunaatutuse mu Januari ng'enkaaga tuzikubye wali nsaba busabi Katonda anaaba akulungamiza tukoleka marathon akala myezi 3 zisigadde si aliyo tubanga tukoze enkaaga mu 5 buli obusigaddeyo butono nnyo asatu mu 5 nabuzi olutulema erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda yatwongeddemu akadakiika n'akadakiika katwongeddemu tukagumiikirize. Ekituufu kiri nti ennyumba eno yakuzimbibwa. Bwe mutunulako mu lisiti y'abantu abali mu kwewandiisa abantu beeyamye sente ezitegeerekeka kubanga Katonda ki gwe tusinza nga bwe weeyama olwaleero tasobole kuwa mu June, July, August, September, October, November, December nga ze weeyamye tosobole dizisasula. Era kyenva mbakubiriza n'abajja mu Sunday service noonya webawandiikira wali wansi mu ffene oba mu office administrator bakuwandiike kolayo ekikolwa ekyokukkiriza tukkirize Katonda tugenda kuzimba. Ate tetugenda kuzimba emu eyo tugenda kuzimbira Mukama mu Uganda. Nze nafuna juuzi okwolesebwanga abantu bazze ng'ebifo bino byonna eyo n'abasulayo bazze kulaba nnyumba ezimbiddwa mulembe guno. Omulembe guno abantu bali mu kuzimbira sitaani amasinzizo. Bw'ogenda ku Google bakulaga amasinzo ge bazimbire sitaani. Ate kati neeyongedde okukkiriza. Edde nnyo bakola Titanic. Bwe bagikola yagikola n'agamba mbu ne bw'aba Katonda tasobola kugisuula mu nnyanja ng'alaba naye atonze ensi n'eggulu ebibye. Neegwayo mu nnyanja neggwawo ebyafaayo bya Titanic mugimanyi. Wiiki ewedde mwezi guno ngenda kusoma mwezi 15 nagagga abagagga nga batanda abadde basinga obugagga w'e Bungereza ne kwegattako n'ab'e Pakistan bakola marine ekintu kya marine okugenderayo bagendedde $25 egya dola naye nga sente ze balina zizimba Uganda yonna n'efuuka ya ziikalina ne bagenda mbu bagende balabe wali nga nabo ke bakoze bamanyike kokka akasobola okugenda n'ekalaba Titanic we yagwa tewali yavuddeyo Katonda tamanyirwa. Naye bw'otunula sente ze balese zizimba Pentagon 10,000 as individuals babadde mu 5 bokka babadde mu 5 tebaawonye. Kati amawulire gatandise okuyita mu Siona nti oxygen gwe baali balina ateekwa okuba nga yaggwawo dda bateekwa okuba nga baafadda. Baagala okugenda okuprovinga ku kintu Katonda kye yabonereza. Eyali akikoze yagamba ene yafiirako ne bw'aba Katonda takisobola kukissa kyatomerwa ice yekka iceberg. Kati abagenzeeyo mbu bakomewo n'obukakafu nabo si baakudda n'abaagala abalala bagende naye abagenze babadde n'obugagga obufuula Uganda yonna ziikali n'enjereere. Ffe tukole obugagga bwaffe tugulumize Mukama waggulu. Tudire sente zaffe tugulumize Katonda. Evening tweyanziza e Saudi Arabia Mukama akwereyo omukisa mu linnya lya Yesu. Zino ez'enjiri zo ziri wano. Zino za njiri. Amiina. Akole bulungi Mukama ffe. Nkusabidde Katonda ggulewo enzigi. Era nzijukira nga nkuddamu ng'oli Denmark nekuga nti okwagala kwa Katonda kukolebwe. Tomanyi lwaki Mukama ayagala okomye. Tomanyi lwaki oyo yeefudde. Mu kifo ky'okuttirayo waakiri yeefuula nodda Mukama n'atandika olugendo olulala. Akutandikira olugendo otali bamukwejjusa mu linnya lya Yesu. Amiina. Kankuteekeko amafuta. Genda olabe ekisa kya Katonda.